Ndowooza olukungaana luwedde abantu bagenda ekibakubye embooko kye kyaki akasajja kabatadde ku bunkenke baaba akasajja kabatadde ku bunkenke abantu batandise okubakuba emiggo naye olukungaana luwedde abantu bagenda kati ekibakubye emiggo mubavunaana kujja ku lukungaana ekibakubye emiggo mubavunaana kujja ku lukungaana olukungaana luwedde abantu bagenda kati bamagye bakuba babadde ku lukungaana punishment lwaki ozze ku lukungaana amagye g'eggwanga agali mu yunifoomu y'eggwanga omusimu gwe baliko gwakuba bannayuganda miggo lengera kibooko kiki ekibavunaanya ng'olukungaana luwedde kiki ekikubya bannayuganda ng'olukungaana luwedde bagendaka obujja bubayitiriddeko kiki ekikubya bannayuganda question is olukungaana luwedde bulungi olukungaana luwedde bulungi ekikubya abantu kiki ng'olukungaana luwedde ng'abantu bagenda laba nnono mu yunifoomu y'eggwanga naye olw'okuba abantu bazze mu mungi mu lukuŋŋaana ekiddiridde zirina kuba miggo ate bino bazze babikola ku nkuŋŋaana zonna ng'olukuŋŋaana oluggwa basigala emabega nga bakuba abantu kibooko enkuŋŋaana zonna ze tuzze tukola era emabega pulezidenti yavaayo n'agamba abantu musooke muveewo kubanga bano bagenda kubakuba ekikulu komandi ziyitirira obungi katono w'amagye obadde tannakomandingako bambi olukuŋŋaana luwedde abantu bali mu kugenda ekibakubye emiggo kiki ne tiya gaasi wulira teryagoberera Kyagulanyi abantu bagenda byabwe punishment yakujja ku lukuŋŋaana lengera bwakuba omwana omuwala watali musango punishment yakujja ku lukuŋŋaana lwaki muze ku lukuŋŋaana ne kali kagenda kujja kakube punishment lwaki muze ku lukuŋŋaana Why are you torturing Ugandans, you idiots? Why are you doing that? The rally is over. People are going home. Why are you torturing them? You should be ashamed of yourself. People are peaceful. Why are you? Are you not ashamed of yourself? Are you wearing that uniform with pride? Why are you torturing people? Look at this young girl. Look at this young girl. Why are you torturing people? We are funded. Why are you doing this? olukuŋŋaana luwedde bulungi n'abasiibula abantu bali mu kugenda ekiddiridde miggo golengera amagye The rally is over peacefully. People are going back peacefully, but the end of it as a punishment. Why have you come to the rally? So the punishment is to be beaten. Stop 20. I cannot live when you're torturing people. Stop torturing people and we shall move in peace. That lady has not done anything. The rally is over. Why are you torturing people?
Tugende wama. You have no respect for your uniform, really. You cannot command a torture squad. My brother, you will be personally responsible. Personally, the world is watching you. You cannot do that. Sinsobola kuva amabega magezi nga mulimu kutochalinga abantu abatalina musango. Abakyala mubaleka abantu baleke bagende. Mukuba omukazi ow'olubuto talina musango. Magezi, what you're doing is illegal. The punishment is why have you come to the rally? And this has been done to almost over the rallies. This has been done almost all of the rallies. After Kyagulanyi leaving, they start beating people. They start beating up people after Kyagulanyi leaving. This has been done almost all the rallies here in Buganda. After they start beating people without no reason. Look at all this deployment. You're a young man, okay? That is wrong that you're doing. Because the rally was done peacefully. People are going back peacefully. But the hunger, where has the hunger come from? Webanga bubadde budde lwaki tebabakubye ng'obudde bukyali? And the question is, kukuba bukubi, is it the solution? Nabona yagala kuba mukadde. Deployment yonna bagenda kuyolera bagenda yola. Eyo jafanga eriwo kuyola. Naye ng'ekibonerezo lwaki muzze ku laale ya Kyagulanyi. Ekyo babadde bakikola yazandi. Laali zonna wano mu Buganda. Olumaliriza we batiraale nga batandika okukuba abantu singa president aba avuddewo. Babakuba kibooko.